Balamusizaako abalabi ba The Final Channel nange kantumireko mwebale bye mutukolera mwebale otuweereza. It is The Final Channel, Zanera alongside SPV Graphics. Dr. T Amale wogenda ku Facebook kuliko mixed feeling. Kyavudde ku interview gye yakoze ku Bizonto olunaku lwaleero ku makya ku Bukedde TV nga alina omukulu President w'Olugambo Josephat Seguya. Bamubuuziza kibuuzo, oyogera ki ku kukwatibwa kwa Bizonto? Gw'okiraba otya? Omusajja ansa gye yazzeemu nange era gye ngenda okukuddiramu. Mu bantu okukwata Bizonto kikyamu. Wabula ate gye ndi okukwata Bizonto kituufu. Kubanga babadde baweereza obubaka obusosola mu bantu. Babadde baweereza obubaka obwawula mu bantu okusinziira ku mawanga. Ezo ansa si zange za Dr. T Amale. Naye ate Dr. T Amale yeekubye omusumaali. Nabagamba ka video kano nga katandika. Obanga ebintu bitandika okubaawo. Kyekimu ne kiweewa ku ka video kanantaba. Waliwo abantu abagenda ku Facebook oba ku online media zaffe ne badownloadingayo video ezo ze tuba tukoze. Kati mu video ezo ne beeditinga ne bateekamu ebyabwe. Wogenda na video ya Bizonto era naye kenyini yakinyonyodde naye simanyi waki ansa eno gye yawadde ereesa abantu okubanga babuusabuusa oba abaagaliza oba obutabaagaliza. Bangambye interview seemu wabula nyingi. Kwe kukola show eno mbenga nkubuuza gwali eyo. Okukwatibwa kw'Abazonto na biki byonna ebigenda mu maaso mu kukwata abaana bano ne video. Because wogenda ku channel zaabwe original video terimu bifaananyi bya muntu yenna gwe boogerako. Ate video ya dakiika kumbi 10 kano ke baba kwatidde kadakiika ndowooza ng'emu. Kitegeeza it is an extract from the original video mwe baatemyemu. Kati Dr. T Amale simanyi oba kukyamuka omanyi oluusi story weebaawo ng'egudde ku muntu gw'omanyi abamawulire nabo basobola okukutomeza. Dr. T Amale yafuna obuzibu n'abakulu bano era ne baawukana ne bamugoba mu kibiina ensonga zaali za Bobi Wine. Bwe balowooza nti nno addidde ebyobufuzi n'abiyingiza mu komedi waabwe. Ekikulaga nti abasajja bano si baabe abufuzi. Ne komedi ono gwe baakoze, they were looking at the funny part of it. Abakwata ka video ne bakatemaatema ne bongeramu ebifaananyi ne balekako ako ka part. Kitegeeza be baayonoona embeera eno yonna. Okitegeera wesanga ne amateeka tegandi batuuseeko wano naye eyakwata ka video gwe tutasobola kumanya because ku YouTube channel yaabwe video ekyaliyo mu originality form yaayo. Era wojjayo n'ogiraba okuva gyetandise paka gyekomye ekulaga nti there is fun in it. Era bamaliriza bagamba ffe tuli Bizonto. Kitegeeza they looked at the comic part of everything mu bye baakola. Kati ono omusajja okuvaayo n'agamba nti batuufu obakwata ate nga si be baakola omulimu ogwo ogwabakwasa. Yes, it is part of their work. Naye wokwata ekigambo kya Zanero n'okitema n'okyeditinga oba okijje mu originality form yaayo so oba okyusiza obubaka bwe yabadde asindika ze kyenyinza okulowooza because era ku Facebook bambuuza gwe okyogerako ki what is your opinion. Kati nga nzizeewo okuwa story nti nno baba bakutte. My opinion is these people were not looking at kulumya muntu yenna oba kusosola mu mawanga gonna. They were looking at the comedy side of the story. Omuntu alina obuzibu yoye yakutte waaka waabwe n'agattamu ebifaananyi ebyo ate n'akatema ne kaba kampi. Ekitegeeza nti basindise message emu eyatemamu akantu ako yalina message gy'ayagala oyisaawo ye gye yalonda mu kali akanene we yamunyumira ye n'asalawo atambuze eyo nga agasseemu ne busukaali. Kwe kwava obuzibu. Bwe nasomera twalinanga ebimuli mu ssomero naye nga tikyagamba w'oyagala nnyo ekimuli because you love it so much n'okikuulako oba okisse. Okitegeera era ekyo kyakuweezanga ekibonerezo. Wabula w'oyagala ekintu kaŋŋambe ekimuli kirekeewo n'omulala asobole okyagala. Omuntu yenna comedian oba ffe ba news reporters oba ba show hosts wakola show n'ekunyumira totemamu gwe kikunyumidde ate oki odistortinga message. Okitegeera oba toyongeramu ku bintu byakoze
olumu omuntu akola wakawe nga ayagaddemu packaging waatyo just for fun, but whenever you extract something n'oyongeramu awo you change the message. Ndowooza bye byaviiriddeko obuzibu abakulu bano, that is Bizonto n'omusajja ono Gerald Kiweewa. That is my opinion. Ndi Gerald Kiweewa olaba video gye baamukwatidde mu butuufu mbi, naye ate si ye video y'oluyimba. Video y'oluyimba ndala nnyo ku gye baamukwatidde, era waliwo omulala eyakutte ebintu n'ayongeramu. Bannaaye waka waffe mumwagala mumulekeyo mu originality form. Ndi nebeera bakutte nga bakwatidde ekintu kyo nga kikyali mu original composition, you can defend yourself mu ngeri emu oba endala. N'oli akukutte n'omunyonyola n'akitegeera. Naye gwe w'okwata wakawo omuntu n'ojjamu akantu kamuwe kati kyup n'osindikaako, n'agenda okujja okunnyonnyola ng'olwedde olina gwe wakosezza. So Dr. Tyamale ng'era we wakoze n'ogamba nti mu kukwata Babizonto amateeka matuufu, naye ate mu bantu kikyamu. Amateeka gasobola okuba amatuufu woba ofunye ka message ako nti nno mu ddakiika emu, naye sho teyali ya ddakiika emu, zaali eddakiika 9 oba 10. Okitegeera? Kitegeeza wenjogera ekigambo kati kimu nti oba omuntu oyo aba mubi nnyo, kati gwe n'okwata mubi nnyo n'otuuzaako ekyo nga emessage yokka gy'osindise nga ogyeko oba omuntu oyo aba mubi nnyo, oba okyenjinze message. So nze ndowooza amateeka gatunuulira abasajja bano gabasaasire kuba waaka eyabadde atambula si waabwe, bayongeramu. So Dr. Tyamale naye olutalo lwamuguddwako ku Facebook tiimu ya Bizonto nga bagamba omusajja ono alabika ali mu kujaganya olw'okukwata banne olw'okuba bamugoba. Njagala kufuna opinion yo ku nsonga eyo. Gwe abantu bano bakwata, kale bakwata babakutte dda, tetujja kiteesaako. Dr. Tyamale okuva eyo n'agamba nti nno obakwata kyabadde kituufu, gw'olaba kyabadde kitya. It is the final channel. Kankulekereyo ka video k'omwana muwala ono. Balamusizaako abalabi ba The Final Channel, nange kantumireko mwebale bye mutukolera, mwebale otuweereza. Tumira mami wange Kasese, bamwita Christine Moyo Kibanzanga, nkutumidde mami. Nentumirako mami wange Nzabake Faith Kibanzanga, nkutumidde. Nentumira uncle wange Kabaka w'abakonjo Charles Mumbere Wizile Iremangoma, nkutumidde. Nentumirako uncle wange Minister of Agriculture Christopher Kibanzanga Taban ali mu party ya NRM, nawe nkutumidde uncle. Nentumira mukwano gwange wa updates Muhammad Segirinya, nawe nkutumidde. Nentumira Kyagulanyi Center mu Bobby Wine, nawe nkutumidde mukwano. Nentumira mukwano gwange Evelyn ali Dubai, nawe nkutumidde. Nentumirako mukulu wange ali Sierra Leone, nawe nkutumidde Rita. Nentumirako sister wange ali USA Furaha, nkutumidde mukwano. Nentumirako mukwano gwange Doni ali South Africa, ali mu group ya Kasese but abroad. Abana abo mwena mbatumidde, Doni nkutumidde. Mbagala nnyo mweyongere okufollowinga channel eno nungi nnyo, The Final Channel. Mubeere nga mulaba ebyakabi ebiri ku mulembe. Mbagaza onako olungi, Mukama bankumire. Bye. Gwe wena alina ka video ng'oyagala okansindikira ogenda ku Facebook The Final Channel, enamba eriko eri 0705 ezisigadde ojja zisanga eyo. Waliwo abaŋŋamba enamba yonna gisome no, njagala omuntu ateekemuko ka effort, because nange era wonsindikira ka video ko ku WhatsApp ngenda nenzijayo kebo nenkajja ku simu nenkaeditinga nenkateekayo. So you also put some effort, ndabeere ddala nti oli serious. Ogenda ku Facebook ojjeyo enamba, then osindike ka video ko nja kuba nkateekayo. It is The Final Channel, Zanera SPV Graphics. I'm out for now.